mu abaami abali wano. Kano kali abakyala mukawulire nnyo abaami abali wano mbategeeza ebigambo bino. Mwebuzaabuza nnyo ne mutateeka mu biraamo. Naye ekiraamo bw'oba tebateekamu mukyala wo owawaka, omukyala gw'olinamu abaana nga tali mu kiraamu, nkukakasa ekyo ekiraamo kifu, mu tteeka tekikola. Era mbakakasa abakyala bannange abali wano tebababuzaabulizeeyo ne babatuulako. Omukyala owawaka asigala mukyala wawaka. So tujja kubeerawo ku lwaligasa ya Mr. Nsumba. Tujja kubeerawo ku lw'enkyukakyuka Mr. Nsumba gy'abadde alwanira. Tujja kubeerawo ku lw'erinnya lya Mr. Nsumba. Era tujja kusaba amaka gano tusigale nga tugenyumirizaamu nga Mr. Nsumba bw'abadde atwaniriza, n'abanaasigalawo basigale nga batwaniriza ng'abaana enzaalwa oba ng'abaana abawaka. Nsaba mukkirize ebyokulojja ku Mr. Nsumba bingi, naye nsaba mukkirize ku lw'obudde, ku lw'akaseera akatini, nsaasire omulwanyi waffe Lumbuye Fred ali mu diaspora. Tukyagendera ddala mu maaso n'okukungubagira taata waffe, taata wa comrade munnaffe Fred Kajubi Lumbuye. Mbeera bwetyo bweri, mbeera ya nnaku nnyo, kaseera ka buyinike, ate nga naye musajja wattu gyali tumusaasira kubanga embeera gy'ayitamu ya bunkenke nnyo. N'ofiirwako taata naye nga tosobola nakudda waka kumuziikako olw'ensonga y'okubeera nti wasalawo okwogera amazima ne gufuuka omusango. Yafiirwa omwana we gye buvuddeko era musajja wattu teyasobola kudda waka kumuziika. Kati afiiriddwa ne taata era naye tasobodde kufuna kyansi ekumaawo okumuziikako. Wabula nga abantu bali wamu naye banyolera wamu kubanga bakimanyi nti omulamwa ogumulemesa okudda ewaka gwakulwanirira nsi ye, gwakulwanirira nsi yaabwe. Olaba nti Uganda ekyuka eva emikono gy'abannakyemalira, omusango gwokka ogumuvunaanisa na lwaki tasobola kukkirizibwa kudda waka kuziika ku bantu be. N'olw'ensonga eyo tusaba Mukama nti ekiseera ekizibu kye tulimu akituyiseemu, bano abasajja basobole okutta ensi yaffe, buli muntu abe nga asobola okwetayiza mu ggwanga lye. Osobola okwogera ekintu ekikuli ku mutima ne batagufuula nti okwogera amazima musango, nga bw'oba ofunye buzibu nga buno nti muntu wakuvudde ku maaso ng'okkirizibwa okudda ewaka waakiri n'omuziikako, kubanga eno y'embaga y'omuntu ey'olubeerera esembayo. Tewali mukolo mulala gugenda kuddibwamu kolebwa nti anaabeerawo waakiri ku mukolo gwa muzeeyo okusembayo. Eno y'embaga ya taata esembayo naye tasobodde kugibeerako. Agisettula omusomi w'edduwa okujjukiza omutuukirira n'omutegeeza ensonga yo ajja kusomera ku dduwa ze era nkukakasa nti ajja kuba osumululwa. Bangi abamukozesezzaako leero bamuweera bujulizi nti wamma Haji bakyakola gye kiri. Bw'atanaba mukubirako nawe ng'olina okusoomozebwa kw'oyitamu, togaana mukubira ku ssimu ye eri 0703 31 39 25. Mukubireko naawe ojja kuyambibwa nnyo. Nga Mr. Nsumba bw'abadde atwaniriza n'abanaasigalawo basigale nga batwaniriza ng'abaana enzaalwa oba ng'abaana abawaka. Nsaba mukkirize ebyokulojja ku Mr. Nsumba bingi, naye nsaba mukkirize ku lw'obudde, ku lw'akaseera akatini, nsaasire omulwanyi waffe Lumbuye Fred ali mu diaspora. Nina omusaasirako omwana oyo atulwaniridde. Ebbanga lye tubadde tujja no nga Lumbuye Fred twogera naye ku ssimu ya Mr. Nsumba nga we communicate with Lumbuye Fred. Ibyo sisobola bikweka kubanga abadde muntu wankyukakyuka ate munnaffe tusobola mwegaana alwanirira Uganda. Ali alwanirira Uganda yadde batuzoganya tukkiriza nti tuli wamu naye era naye ali wamu naffe. Era tusaba ebigambo byaffe n'okusaasira kwaffe n'ennaku yaffe bimutuukeko, era Mukama Katonda naye amugumye. Byonna gy'ali tasobodde kusirika ku taata we, naye Mukama Katonda amugumye. Tujja kusigala nga tumusabira. Ne Mr. Nsumba tusaba Mukama Katonda amuwe ekitangala eky'olubeerera, amusonyiwe byamusobako, ate amugazize kabuliye. Essaawa yonna tugenda kwambala engule, Kyagulanyi Ssentamu asigale nga atuule mu ntebe ye abeere pulezidenti wa Uganda. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Oli ku Mapu Media TV. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kateekemu mpolampola.
Kitalo nnyo, kitalo ddala. Okulumpulira ng'ajogera, fenna tuli mu mbeera eyo yakugamba nti kitalo nnyo, bonna b'oligamba munno, kitalo nnyo ekya mwami Nsumba Dogesi. Mukkirize basibo ne bannyabo, bijja kwatamuko katono, mukkirize basibo ne bannyabo ate bategeeze nti Honorable Kiyaga Innocent amaze okutwegattako, Ssebuka yatusomesa ennyo okulaba ate okutwegattako, muze okusiibula omulwanyi bo. Mukkirize bategeeze basibo ne bannyabo nti guno omuziro gw'owulira ogwogera Honorable Kiyaga ye yabikozeeko, era n'akwata ne ku lubuto olwo. So Mukama waffe tuyagayo tweyanzirege, obubaka bwatuuse tweyanza nnyo, tweyanzire gwebale kulwanirira mulwanyi bosebo. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza, basebo ne bannyabo njagala okubategeeza ffenna tuli wano lwakusaasira, ffenna tuli wano lwakuba tuusa bubaka lwakusaasira famire ya mwami Nsumba n'okusabira ennyo Bamidipisi Nsumba kubanga wali yeetaaga ssaala zaffe. Mukkirize mwami Nawukola ojje naawe wate otuuse obubaka bwo olw'okusaasira ate n'essaala ogisindike ewammwe Bamidipisi Nsumba kubanga gyeyeetaaga. Neyanza nnyo neyanzije. Abasebo ne bannyabo bakungubazi bannange abali wano olwaleero mu maka ga mukulu wange kati omugenzi omuzira mpindi Nsumba, tusanyuse okubalaba naye kitalo nnyo eky'omugenzi ono okuba nti yatuvuddeko kitalo ddala. Amannya Nalukoola, nva mu Ndeebaawo naye nga ntuula Bujuuko, era bwe nfunye amawulire ga mwami Kawoya Frank ex-chairman Mpigi bale ngenda mu Masindi ku ssomero ne mugaa nti engeri sijja kuzika kangende ndabe ku muganda wange. Muganda wange Nsumba oyo mwami Kawoya yamunnyongako ne bamukulu Sseninde balo n'abakulu abalala b'omu kitundu muno be baamundaga, era ku olwo baamutulaga twali ne meeya w'e Lubaga ka meeya Mawula mbeera ze Zaki ne bamutuyungako. Batuyungako ebbanga lyonna tuba tutambulira wamu naye mu mbeera zonna nga bwe tukwata obulondo olw'e Masaka ne batugenda Masaka. Bwe tuba tukomawo tulina omulaali kalibu nga tutuukira awo. Tubadde tutala nnyo okutuulawo buli awo. Awo ne tutuulawo tugenda okuwetera wali Nakirebe tujjiwa tulengera omukka gunyuka kuba tuba twamulaalisa edda. Ate musajja nno ng'ayina engeri gy'akolamu ebintu bye, bw'aba akusimye mutambulire ddala naye mutambula. Ate era nga mugatta, ate ng'awabula, naye nga buli sekita yonna agimanyi. Ebyobufuzi ng'abimanyi ng'abitegeera, ebya bizinesi yonna ng'abimanyi, era ebyo lakini ng'abimanyi. Era tunawaya sana kumutwala. Ensonga y'abasemero ate ng'akula. Ensonga y'abaana Nsumba baalese baana bangi, era balina abaana baffe ab'enjawulo. Kana amaka bwekugala batwagala tuyigewo nga tugasanga gali kitundu ng'abaana basa kimu. Yes, abatulaba ku Mapu Media TV tugezaako okubaweereza abakulu abamu batandise okutuuka, tujja kubawa omukuumu. Tubale tubasaba abaana mubabuulire kuba nti balina kwegatta n'abalala eddoboozi limu, sobole okukuuma structure ya Nsumba n'ebintu bye n'abaana basobole okuba nga bawuliziganya, basobole okukola ebintu ebinaabazimba. Ate abaana mwennyini abansumba aboobula n'ab'obulenzi nammwe mulina okuba nga mussa kimu, bwemamanya ekyo kye mugenda okukola nga Nsumba ye yakireka, mulina okusooka ne mwekuŋŋaanya ne mukikola nga mulina eddoboozi limu. Tewona mwagala musigale nga muli muntu omu nga kitammwe badde abagatta. Era mulaba nga temusobola kukola bintu nga temwebuuzizza n'okuba nti mussa kimu ng'abaana b'omugenzi, tujja kusanga ate ebiseera eby'omu maaso nga wano wasasise. Tetwagala kuddamu kuyitawo ng'amaka gali kimu, tujja kukowa balambula bula muli kimu, tujja kukowa kwawula bula mukkiriza lwawabuli. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwe ekyumula eky'emirembe. Sebo neyanza neyanza. Tuyanza nnyo, tuyanzirege base omukkirize era mbategeeze nti essaawa tuli mu kusiibula mwami Nsumba Davis, twala omusiibula mu bitiibwa. Wali ewa mukyala Ada watudde ne mwami Ssennoga awo
tukyalinawo ekizibu budget nnenemu mukkirize alina enteekateeka yonna tuyiteko wali ku mmeeza awo omukyala era waali twabenga ensonga ezo nazo tuzimaliriza ate tusiibule muganda waffe mu kitiibwa kkiriza essaawa eno yennyini bategeeze nti ate abafamire tulina wano omwanika waffe wano obanga olina kyoleese wafamire ensonga ekwata eyo ate osobola okujja wano olwomukyalo nali okumpi ate ensonga nayo nebuuka wano mukkiriza basaba ne banyabo twongere okusaasira famire twongere okusaasira ate n'okusabira mwami Davis Nsumba ensonga yennyini mukkirize ate mwami Kyakyamulozo gye naawe otuuse okusaasirako olaamaliriza kazojja kampeera kiyamani mwami Sali atatwale mu kitundu ekiddako ate nange mbeere nga nkola enteekateeka wali obuvunanyizibwa bwampeereddwa tweyanza nnyo batweyanzirwe Sebo neyanziza nnyo gwali mwaka gwa 19 atandika ebyobufuzi naye kyesinga okujjukira ennyo kwe kwefumiikiriza ffenna kwe twewa abaali mu myaka egyo omwami ono Nalukoola Martin gwambikidde musajja mukulu ono neŋŋamba okakasa neŋŋamba nga si kyangu neŋŋamba Nsumba gwe mmanyi oba ne nekirungi nnyo tinsobodde okutuukako wali kubanga abantu abeewaayo ne bagamba nti eggwanga balirwanirire baleme okulirekerera batono twawaayo obudde bwaffe byebino wammanga sobodde okuwulira musajja mukulu ono abadde ayogera ku Kyakyamulozi Bukenya bambi sibadde mulimi ow'enkizo sibadde lwakataaka avuga emmotoka eyandaka sibadde nandujja bambi ayimba akayimba bwe wamanika bukanda oti ensi emanyi erinnya Kyakyamulozi nga bwe wamma tugamba nti eggwanga lino tulinunula tutya twewaayo Nsumba omutuka ono mugamba nti owaayo tukoze tutya ng'akwata akutte eri 0 naye olwaleero 0 abakulu ow'eggomolo lwengedde bulungi okimanyi nti kati olwaleero ogamba omuntu nti tugende tukole Bansumba bwetwogera nebabadde bakola nfunirawa kyannaku nnyo kyannaku ddala saagala nebwojjako madamu Temulanda abadde alina kyayogera awo kinyumiramu oba oli awo yinza obutakizuukusa naye njagala nfuulikire n'ebigambo bibiri abantu betukumira ebyoto bwebiti tusobole okukungubaga nga tugamba nti abaana balese munaavaamu ow'enkizo tukikolere ffenna abaliwo tukikolere ffenna abaliwo kubanga nebano nababuuza enamba eyo gye mulaba gye mpiininze gwe naali eyo yonna gy'oli ng'oyagala okuyambako mu kuziika taata wa Lumbuye eyo ye namba eri manya ga Gerard Sendawula amanya ga Gerard amanya ga Gerard Sendawula contribution kakati singa mukama abagize bwati Damiano Lubege yateekawo n'embeera eyogera opapusika mu Lubaganga embeera etandika ey'okukulaakulanya Lubaga ne Kampala bw'otuleka eddaani bannange tuteeketeeka abantu kubanga George Lubega Kaggwa bwe baali ne Sekweyama ne Paulo Kawanga Semogere baabalekera Bukenya Kyakyamulozi olwaleero mwogera ebigambo bingi nnyo nga mugamba nti babukenya abo ate n'olumu ne Bakyakyamulozi twogera
bantu 10 ndiomu bachacha bayogeranga nnyo bachacha bakolanga bwe bati naye okukwata mu kamwa ka mwana Museveni mu mwaka gw'ekyenda nga kyali kizibu naye nsanyuka nnyo saagala kubalwisa nti abantu nga bano betuzze okungubagira batubeererawo nnyo nga batugamba nti mukole bwe muti nate bantu watasobole ateekayo otwanyitwe ateekayo otusimbi n'ateekayo n'okusaba kwe wamma ne tutambuza eggwanga lino kulaba nti tunaalinunula bambi mbeegayiridde nnyo ssentebe w'eggombolola wa disitulikiti kino naawe nkusaba tolinda Kyagulanyi saalinda Ssemwogerere saalinda Ssebaana saalinda boogera ku bakyakyamulozi abaagezangako kyeŋŋamba sigamba nti omuwebule omukakkanya aŋŋamba teekawo embeera egamba nti banaagamba batya nga ssentebe wa disitulikiti nti nkoze kino ssentebe w'eggombolola banaagamba batya nti nkoze kino nga tebalinze boogera ku Kyagulanyi yogera nti ssentebe w'eggombolola maakyazi nti oli wa Nuupu maakyazi nti oli wa Nuupu ssentebe waffe pulezidenti waffe ayani gundi mwami Kyagulanyi nti lwaki tebalinda kwogera ku Kyagulanyi ng'ate bwendi kijja kunyuma nnyo olwa Katonda n'ensi yange naye nga kyennaku nnyo abantu abasitulago bwe batugendako abantu abasitulago nga batugendako kituluma ate nga waliwo n'abatwekobera nga batandise n'okukuba abataka amasasi nkomyako Yes, abali ku Mapomedia TV omugenzi agenda kutuuliza ebigambo bingi era ekyo kimukyewuunya ennamba eyo gy'olaba nze ssentebe w'ekyalo kino entegeka ekyagenda mu maaso obuyambi bwe bukyetaagisa osobola okutuukirira ennamba eyo yennyini eri mu mannya ago gennyini nga bwe ngipiinize wansi si yange yabamu bakoze ku nteekateeka pulwa Fred Lumbuye era enteekateeka nga bwe muziraba zitambula wadde Fred taliiwo n'enteekateeka zonna Fred yali mu kuzitambuza so obuyambi obwo bwonna bwonna bwe muwaayo enteekateeka eno bweri olwaliro tugenda kusula wano ate enkya tugenda Ttanda okuziika tugenda nkya Ttanda kuziika so abantu balina okulya balina okufuna ku kye banywa enkya balina okutambula balina okunywa obungi ku makya tulina okugenda gye tugenda balina okulya eri oledde wajjo bataddeyo dda tenti bataddeyo dda amasannyalaze so embeera yonna gwe nga bw'ogimanya omanye embeera y'okufa tusobole okuziikira muganda waffe kyonna kyokola tuba tuziikirako muganda waffe nze nja kudda ewange ku lunaku luli naye twale natuuse oba naawe gwobadde muvumenti erondozo oba okyaliyo oba watuwegatta ojja tubuulira okuva lwe natuuse nze ngenda kubaweereza mpaka lwe naabeera nti nkoze eki ssentebe akiikiridde abo ngenda kuyita njagala nnyo omujja wano wa honorable tannayogera alabe abantu bansumba ssentebe aweetegeke mwami Kaweya yaddako n'abalala mwenna mbaagala nnyo kubanga mbadde mbalaba nga nsumba mulamu saagala mutuuke wala musiike mutusirisi gyamudde nga tuwulira mwe obujulizi mwami Frank kalabalaba w'omukolo guno njagala okwebaza okumpaayo nange akakisa okubuuzaako kwakungubazi basebo ne banyabo mbasaba nange negatteko nammwe nga tukungubagira Davis Nsumba njagala okwaniriza w'ekitiibwa ate nga mutabani wange memba wa paalamenti w'ekitundu kino njagala okwaniriza mutabani wange ate muganda wange chairman w'eggombolola eno njagala nnyo okwebaza mwanyinaze Sala Temulanda otazirunda abamu ku baludde mu byobufuzi abamu tuludde mu byobufuzi mu kitundu kino njagala nnyo okwaniriza
muganda wange bwe twavuganya mutabani manya mukulu Sejjemba chairman wa district eno. Njagala nnyo okwebaza abakulembeze bonna ndabawo neyakayingirawo kuba amaaso manyisa tuli bakadde oba bwe maaso gendaba ono esikima esikima naye mulengedde n'abala bonna basebo ne banyabo. Bakadde bange kitalo nnyo ddala ekya Davis mu bantu abali wano njagala okujjako ng'ogyeko abooluganda nyinza okwewaana ti ndi omu ku bamanyi nsumba oba abalaba nsumba nga mwana muto. Ensumba natandika omulaba mu mwaka gwa 8 nga muvubuka muto, naffe twali bato naye ate nga muto nnyo nga mwana muto kumpi nga kazanyirizi w'abantu abakulu naddala ababeeranga mu bifo essaawa zino bwe babaga tuli musiraamu bwe babeera kabaala bwe babeera nsumba. Yafuna nnyo omukisa nti yakulira mu bantu abakulu ne bamuzimba. Nsumba ono yazimbibwa batumiza okwewuunya naye nsumba yakulira mu bantu abakulu ennyo. Nzijukira nnyo omwami yali inspector general of police mu biseera ebyo omwami Gyekwaso yamwagala nnyo yamwagala nnyo. Yabeeranga wali awo ku lukadde awo mulaba ogakolera difiriji awo. Era nsumba bwekitaba kibi kirala nnyo obugagga bwa nsumba bwonna bwavaawo nga ffenna tulaba. Era nsumba Katonda yamuyambye awangadde nnyo olunaku olutwali ffenna n'omwami oyo inspector general of police. Nsumba omukulu oyo ya inspector general of police n'agamba Nsumba jangu omperekero nzizeeyo eka. Bwe yatuuka awaka era yali kumpi nnyawo ne bamukuba amasasi. Era abasooka okubika inspector general of police afudde yali Nsumba. Kati bwe njogera nti Nsumba mumanyi agenda okujja kuno ku kyalo kuno nga mumanyi. Njagala nnyo okumwebaza, saagala nnyo okulwawo ate saagala kumenyawo ebibaddewo. N'Ensumba yakulira mu byobufuzi twalinaona n'oba mugwanya baani. Ebyobufuzi byo tebyatandise jjo ng'abantu bwe mubadde mugamba yes kirungi naye luno olujja tewali atabaddeewo. Tetwagala musiikirize n'abalala, tetwagala tusiikirize naawe nze emyaka gyange byenjogera byeyimirira tebiikubya kibooko. Tetwagala tugambe Ensumba bambi yatandise ebyobufuzi, Nuupu yatandikiddewo. Ne tugiwa ekitiibwa yabadde mu nsangano. Buli muntu yenna abadde wano mu byobufuzi owa disitulikiti naddala disitulikiti kubanga eno constituency yonna kupi abadde buli muntu abadde atuukira wano. Nsumba quality gy'abadde alina batono abagirina nti atuuka wano nga n'abaana be abamu tebannaba kulya mmere naye bwasangawo emmere agamba mwe mujja kulya emmere kamala okugabula bantu. Eyo quality teri mu bantu. Kibi nnyo nti ebintu bino mu nsi tetumanya lunaku lwe tunaabeera. N'abantu abamu bangi ng'abaludde n'Ensumba wano Baidi Nkolo bamukulu Senninde n'abalala yalinanga ebigambo bye yayogeranga mu baana be ng'agenda nasooka muti oyo mwana omulaba oyo omwana oyo ali bw'ati. N'olwokuba ebyo tebi documented. Tolina bw'oyimirira mu bantu n'obagamba nti Nsumba yayogeranga ku mwana ono nti oba yali nsikira oba omwana osimwagala oba omwana ki. Yefe ababeeranga n'abaana abamu agendanga ng'atubuulira ku kino naye nga tekiri documented. Toyinza kuyimirira mu bakika n'ogamba nti nze Nsumba yayogera bw'ati ne bw'ati. Neewuunya era mpenya ekitiibwa nti ndowooza ekiraamo ekimu kye yakola kyekyokugamba nti nze bwe nfanga ebendera mugireetanga ekyo tono kyakitiibwa. Ekyakitiibwa baba yakyogera ng'omukulu batugambye nti alaama mu byonna bwe lifanga ebendera eriba ekirungi nnyo era yebalina yebalita. Nsumba yagenda n'alwala n'agenda mu ddwaliro namukubirako essimu ng'ategeera tategeera ddaasi kati kubanga Nsumba talwadde kaseera katono. Ne tugenda twagenda ne Mwami Senninde. Mwami Senninde mukulu wa Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola eyo. Bwe twatuuka mu ddwaliro gye yali olwandaba bw'ati n'ankwata nnyo alina mwanyina eyamuliko n'ankwata nnyo ng'alina amaanyi mayitire
n'agamba wamawa byose n'ojja babadde bagamba kino nakino naye bwe bondaba kyendi kyanzi nange ndaba sikyola naye nga omusawo yali yagambye dda kyalina erinnya lyayogera kuti yegwe nti ajja tugende ojja mulaba netugenda seninda yaliwo seninda abaddewa nankwata bwati nanyweza nti njagala onzizeeyo eka ewange kati olwokuba yali mutwale ng'ali under treatment ng'ate simangu kugira waliwo mwanyina temanyi mwanyina aliwo kuba yali mwanyina basenga yali amulabirira mu kiseera ekyo n'agamba mulimberimbe tikale kogende kwaye ngamba benzo zinayo ti babadde bagamba okuteeka motoka totatezaoba gwenja kugenda ngamba kangende enjireete nisembezo omusawo era ngamba ne mwanyina oyo basenga oba mwanyina omukyalo oyo n'agamba kati wesobolole genda leki naye n'asigala ng'atawanya nnyo mwanyina oyo basengawe saamanya bulungi aiza mwanyina basengawe amutawanya nnyo kawooya ngambajje kawooyalwa ekyoto kiraga nti ensumba bambi yaliwo kwana abaana bano bonna mubala baana bato basibo ne balyato abaana abato era bwe batunuulira boolaba abaana abawala abaana abato nga bato sumba bwabalesa sumba abadde n'ekyobugagga bambi abaana abato abalina kubanga era abadde aboogera nti zenna abaana bange bwe bati kyobugagga akina n'abaana bato beetaaga okuyambibwa ennyo mukulu nalikola nga bwagambye gye tubadde eyo waliwo ababadde batandise n'okugamba nti oba ndowooza ennyumba eno oba bandibadde bagitunda abaana bagabane musitawo wano nga n'ensumba tane bakuva wano mubeera feera ddala oyinza okugamba nti obadde mukwano gwa nsumba ng'oyagala okutandika okukola ogwa bulooka nga n'ensumba akyalina tolaba nti emikwano gyaffe gino gye tulina kuno gyakuzannya mulimu abantu abasikuutirira abaana abo mulimu abantu abafukuutirira abaana abo abaana bajja kwetematemamu so bambi bandibaddeyo mbagatte musajja mukulu ayogedde ku lwekika yamba amakaga oba kiribeerawo kiribeerawo naye balinde wakiri nsumba nsumba bwe bebeera abasiraamu simanya amalala akutuseeko kiki batandika okulowooza ebyo kuba buloka tuleme kubeera ku sipiidi n'ebyobulala ebyobugagga bya nsumba ebirala nsumba alina ebyobugagga alina obutakataka bwalina obuntuntu bwe beebikolo babimanyi bamukulu serinde babimanyi waliwo omukulu wa ssaabasajja amuli emabegawuze ennumiriza abantu bendawuliranga nsumba abyogera naye nsumba sole neiba waawo omuntu abimanyi n'abalala tetwagala kujja nitukola lutalo naye tujja kusikirizibwa okujja okukola olutalo naye ate tetuyinza tuwangula kubanga bagamba alwanira nsumba gwani tuyinza okulema okuwangula kize nali mukwano gwe ng'oyogerako era mujja tugobaganya naye mutuyambe muyambe abaana bato tubayambe bavumbevumbemu ebigambo basibo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza nsooga abadde muzaŋŋanda wano tewali n'omu atalinnyeewo obyobufuzi taliiwo owa muvumenti azze aba-FDC bajja aba muvumenti bajja aba DP bajja buli muntu yenna n'abatalina bibiina naffe abayimiriranga independent nga naffe tumaze okuva mu naffe twajjawo kati nange toyinza kuŋŋamba nti ate nange sajjawo CNUP kano everybody has been here mwebale olwokuba nomwasengeeyo naye fenna tubaddewo mukama abakunyirayo olwo ye mukulu Frank Awoya emirembe gy'ekikyenda awo 2000 be bakulembeze baabeeranga empigi yali vice chairman LC5 beebo kakati bakadde bange kitalo ddala mu bulumi obw'amaanyi famire n'abantu bano ab'ekyalo nze mbadde okuva kuno ndi n'abantu bakyalo naye abantu b'ekyalo beekozeemu omulimu eggulo ne tubeerawo naye kati nga abagenda basebengerera nja kusaba famire naffe abazze okungubaka
ensumba tumwongeremu amaanyi kyentegeeza mu kitegeera tukyalina obwetaavu nnyo jo twatudde wano ne tulya omuceere kiro nga 10 okukeesa obudde nga beekyali basonze ne tukola tutya n'ekyemisana tukikozeeko naye bwetaaga nga chairman ng'embeerere nga nti bano bonna bazze mikwano gya nsumba bantu ba nsumba balyangana nsumba n'olwekyo obubaka bwentegeeza bwene n'obubaka tujja bwetaaga twogere nga n'obubaka tubwagala twebazizza nnyo kubanga si ffe tubadde tuwafeka mwatudde dda naye tukyalina obwetaavu ku sayidi eyo tujja kwaniriza obubaka mujje mutabani wa nsumba ono kusembera wano bamundaze okuva etwaze enti ono yewa famire ajja kukwata obubaka naye obwedda nkuza obubaka bululaba okukwata sibulaba obubaka sibulaba ze bansaba byakuye obubaka sibulaba n'olwekyo bwe mumulaba ono ye famire eya nsumba yabadde akwata obubaka obwedda kati kansabe mikwano gya nsumba baganda be okuva ekyengera ssentebe yabakiikiridde si weero si naye ssentebe waabwe nsumba gye yawangaaliranga ekyengera abo naawe bwe mulaba be baleeta nsumba bamukulembera nga jje ekaggaba mujje honale babalabeko mwogere ebya nsumba kubanga kyekiseera ebigambo ebisembayo mubeewujuliza. So, Chairman, okusingira ddala sanyuse nnyo okuddirira mukulu wange mukulu Francis Kawoya amannya nze Dawudi Wanga Kasule abenge ndowooza tuddiringanye amannya bampitanga bwe nga njudde nze nzijidde ebintu bingi okusooka nzize nga childhood friend okuva nga tuli bato mu mirembe gy'ensanvu 70s wano mu famire siri mupya mumanyi abaana abato ennyo bayinza okuba tebamanyi naye bakasenge bamanyira olwo gyenzanye mu famire eno nyinza okuba sibadde so frequent mu maka gano naye nga mbadde omukono gw'amaanyi ogubadde omukulu nsumba nga sina bagenda olwakasoka enyanjule abayimiridde nange omukulu ono bamuyita mukulu Kimera bwe batabyekwasa omukulu twayogeddeko mukulu Kawoya ono gwe bawandikako ne mawulire gwe bali bagenda omukuba naye amasasi ono gwe yasemba okwogera naye yali amwerekera ne bakuba amasasi ono wami Kimera yali defense ze nali chairman ono bamuyita Mombejja Maria ono mukulu ngondwe so tufunye omukisa okuba nti ffenna kuno okujjako nasinga katono naye tubadde childhood friends nga tuvudde naye nga tuli bato so munanjulira mukulu Francis akyogeddeko n'empiranga n'amaziga gampitamu ebigenda mu maaso tetuyinza kwefula batabimanyi naye nga bituka by'amaziga nzayogera maaso gammwe saagala kwenyumiriza nsumba yafunako ebizibu era babimanyi abaana bali wano ne mukyala we bakasenga babimanyi bulungi nenkwata famire neŋŋamba nsumba ekibanga kito ebito bikize nga famire esaasaanye jangu nkutwalire famire yonna y'abantu 20 ndeekowe nkutwala yabudamayo emyaka 3 tekirikuliko n'abaana abaali basoma bonna nembaza mu ssomero nembasomesa era we bali wano so si kitya kimu naye kiteegi kintu kyagala kunkabya amaziga kuwulira nti ate batandika n'okwagala okugaba n'eggundi eno tulira my tulire ssennaku manje tuvudde n'ensonga nze n'essomero era njagala okutegeeza madamu ku baana abataba primary nawo baleeta enkya ebifaanyi bajje basome tutole n'ensumba zona baliyita achievers era baliko 6 eriko nsomero erisinga okukola obulungi mu nsangi abaana baleete basome baleete nga bwe bali ku baana bano bakasenge banajulira basomera wange so bwe yafuna bizibu
mu kaseera nga kano kyokka kye nnyinza okukola kwe kuba nti kale kwe kuyamba Nsumba n'abaana bano ekibanga kye kinaatunza amaka gano okugira abaana babaleete basomero wali naye njo esigalewo. Manyi sinza kwefuula atamanyi kigenda maaso naye mbadde nsaba tukakkane kuba ffe tuwulira Nsumba yabonaabona, Nsumba yakwata ku famire, Nsumba ng'alina abantu abawera 30 waka, Nsumba nga talina mulimu naye nga Nsumba emikwano gimuyamba naye ng'atoba okuba ng'abaawo. Baganda be baali baafa, Lumbuye yava wali ku mukanga ewaffe, ffe abamu ku bamusondere gende okugenda ebweru tetulina kye tutamanyi, tetulina kye tutamanyi, tuvudde wala n'Ensumba. Nsumba okujja wano yava mu Kinaawa ewange ne mugamba Nsumba weebake, Nsumba ebyokulya biibyo paka ku myaka 3 Mukama n'amukwatirako n'abakyali. So mbadde nsaba mpulira amazzi gange gampitamu temugiranjule. If anything else mututuukirire tukyalina obusobozi okuyambako okusingawo. Sajja yatoba baganda be yagira ne bamusiba mu kkomera ng'alina famire y'abantu 30 ne buli ensi n'ebagabana. Netugamba no, ng'alina mukwali ntale n'omukulu Stephen netugamba no, netuddamu ne tubakuŋŋaanya buto. Nsumba nga musajja mulungi ku kyalo era kyatukoze bubi kyemuntu ono kakyogere sijja kirumamu okuba nti bamukwese akwekweddwa Nsumba bamukwese abantu bangi abaali badde wano naye yenna akirinamu omukono saba Mukama bwekisiraani tekenjogera ku kimanyi oyinza okwefuula nti tomumanyi omumanyira olwo genza nye maka gammwe naye ndi munyiivu gy'oli gwe okimanyi ekikoze ate oli mwetegefu okukola ekirala naye tukutunuulidde nze olwo eyange kanjizanye kugira abaana bano abaana n'obaleeta ekyesobozi okugirako omulina kuba ne bakuŋŋaana baweerera kasenge no ngalina mukwali ntale n'omukulu Stephen netugamba no netuddamu ne tubakuŋŋaanya buto. Nsumba nga musajja mulungi ku kyalo era kyatukoze bubi kyemuntu ono kakyogere sijja kirumamu okuba nti bamukwese akwekweddwa Nsumba bamukwese abantu bangi abaali badde wano naye yenna akirinamu omukono saba Mukama bwekisiraani tekenjogera ku kimanyi oyinza okwefuula nti tomumanyi omumanyira olwo genza nye maka gammwe naye ndi munyiivu gy'oli gwe okimanyi ekikoze ate oli mwetegefu okukola ekirala naye tukutunuulidde nze olwo eyange kanjizanye kugira abaana bano abaana n'obaleeta ekyesobozi okugirako omulina kuba ne bakuŋŋaana baweerera kasenge jangu wano yulira kyenjogerako kituufu bakya kituufu akodevu. So n'abala we bali wano ndi mwetegefu okikola naye bwe kinaabanga sacrifice yange eneetaasa amaka gano that is my utmost sacrifice I can never give to this great Nsumba. Sebo chairman nsonyiwa Mukama protocol munnange mbadde emotional naye bannabyabufuzi mwenna mu biti byammwe bannange bambimbaniriza. Nsumba yagenda okuva eri yali weenaalemu yali chairman naye wabanga yagira kubanga abadde all blessing abadde tasosola oluusi wadde nambajja so kanzijeko that means that abadde bw'ati nga musajja mulungi so ekitwale nga siri bulungi kulu kirudamani kamwani nkwaniriza kamwange sikulu Sejemba nasanyuka n'okubanga emyaka egyo wasobola okuyitawo Mukama akuwa omukisa siri wano okuze ndi waneeremu naye kwagaliza mwenna mbiti byammwe Mukama akuwa omukisa amanyi asigadde David wanga Kasule kwa Chivas abaana mbaleete naye emikwano gya Nsumba weetuli nnyo mutwebuuzeeko essimu yange weeri munkubire essimu ebyo nno tukyagendera ddala mu maaso tuli mu lumbe lwa taata wa Comrade Fred Lumbuye Kajubi mbeera ya bunkenke nnyo ensonga bwezityo bwezitambula omugenzi olunaku olwaleero agenda kubeera agalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe mu disitulikiti y'e Mityana era nga ssaawa 10 zagenda okubeera nga aziikibwa. Tusaba omwoyo gwenno Mukama Katonda agulamuze ekisa